twolekedde okulaba ensisinkano ya Donald Trump ne Vladimir Putin owa Russia era nga munnange kino bwe kityo munnange tekikoze bulungi mawanga aga Bulaaya kubanga ensisinkano eno esuubirwa okubaawo nga Zelensky taliiwo. Kakati munnange Ukraine bwetyo oba oliawo eyinza okukkiriza okuwaayo agamu ku matwale gaayo okusigala mu mikono gya Russia okusobola okukomekkereza olutalo, naye nabo munnange balina akakwakulizo kamu kokka. Kale munnange bwetyo Ukraine oba oliawo eyinza okubeera nga ekkiriza nabwe nkutegeezezza okubeera nga ewaayo agamu ku matwale gaayo, naye munnange nti kino newankubadde kye kiyinza okubeera nga kireeta emirembe, naye Ukraine nayo erina byeyagala nga bwe kiri nti munnange obukwakulizo tebuba sayidi emu yokka. Kakati Ukraine oba oliawo nti nga Zelensky bw'abikubaganyaamu bw'atyo yakubye ddo omulanga eri amawanga ga Bulaaya okuwakanya munnange endowooza eyo oba enteesaganya wakati wa Trump ne Putin nga bakkaanya okubeera nti nno munnange Ukraine eweeyo amatwale gaayo, kubanga kirabika nti oba oliawo ekyo jjukira nti ne mu kaseera kali Trump ye bw'atyo yali ekyo yakyogererawo n'agamba nti ebitundu ebyo ebirimu Russia biyinza omunnange obutasobola kubeera nga biddira Ukraine. Kakati munnange kiba kitegeeza nti eyo yonna gye twogerera gye tugamba nti Russia gye yagala mu bitundu ebyo, nti kiba kitegeeza nti kakati awo Ukraine begenda ku freezinga frontline zonna, kitegeeza nti okulwana kuba kugenda kulekera awo. Era nga mu bitundu bino kati nga ekya Luhansk, Donetsk, Zaporozhye, Kherson, Crimea eyo baali bagizingako dda 2014 ekyo baali bakitwala dda, naye kati munnange bino ebitundu ebirala Luhansk, Donetsk, Zaporozhye, Kherson eyo yonna munnange ebitundu ebyo Vladimir Putin kiba kitegeeza nti abeera abyetaaga. Kakati omukulu Trump wamu ne Putin bwe batyo munnange bano bamaze dde okubeera nga basikiriwenga bategeka ensisinkano era nga egenda kubeera Alaska lunaku lwakutaano okusinziira ku mawulire agafa sayidi zeeyo nga bwe gatutegeeza. Kati Ukraine n'amawanga ga Bulaaya gano munnange meeraliikirivu nnyo oluvannyuma lw'okukitegeera nti Trump ne Putin bayinza okuyingira enteeseganya era ne bakkaanya okubeera nga olutalo luno luyimirira nga Zelensky enteesaganya ezo taziriimu. Ate nga munnange ebiriwo essaawa eno biraga nti amawanga aga Bulaaya bwe gatyo munnange peace proposal gagiwagira era nga gaagala enjuyi zonna zibeewo era nga bagamba nti bino okubaawo wakati wa Kyiv wamu ne bapartners abalala bonna nti kyandibadde kwegamba tekikolebwa ku luuyi lumu lwokka nti Trump na Putin batuule bo basalewo, naye oba oliawo naye abalala bonna abakibaddemu baali badde babeerawo kubanga munnange bwe batyo babadde mu nsonga zino era baali badde baagala wabiri okubaawo kyekubiira nti oba ekintu kyonna ekibaawo kwegamba kireme kubeera nti ate ekijulira nti mwe mwabirimu. Kakati ba officials okuva mu ggwanga erya America bano bo beetegefu nnyo okubeera nga bwe batyo bakwasaganya abakulembeze mu mawanga aga Bulaaya nga enteesaganya eno wakati wa Trump oba ensisinkano wakati wa Trump ne Putin tennaba kubeera nga babaawo bwe batyo munnange babakanye dda n'omulimu okubeera nti munnange ate bwe batyo bakwasaganya bali sayidi eri nti bannange temukalamuka temukyakala, everything is under control. Kale munnange Prime Minister owa Poland Donald Tusk yagambye nti ye mweraliikirivu muko
newankubadde ng'ate alina essuubi ddene mu nsonga eyo oba mu nsisinkano eyo egenda okuba wakati wa Trump ne Putin. Kale munnange okusinziira ku ba diplomats okuva mu mawanga aga Bulaaya bonna munnange balaze dda obweraliikirivu ku peace plan eno bwetyo munnange nga Moscow bwekirambika kubanga nti okuyimiriza okulwana kwonna nti Ukraine erina kumala kukkiriza munnange kubeera nti ebitundu kati nga Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia byonna munnange ebiviirako ddala nkuyege kujji ti mubireke bemba mwagala enteesaganya zibeewo. Kakati munnange tewanaba kubeerawo nkyukako oba mu pulaani za Putin nti okulaga nti ye ebyo byabadde ng'akola oba ebigendererwa bye nga bwe yabirambika mu ntandikwa nti oba biraga nti bikyuseemuuko kubanga ye ekigendererwa kye kyali kyakuggyako obukulembeze buliwo mu ggwanga erya Ukraine bateekeko obwo obukkiriziganya ne Russia butereevu baagala bateekewo nga obukulembeze obuli nga bajjeko gavumenti eya Zelensky bwe batyo bateekeko omuntu bwe gwe balowooza nti ono abeera munnange agenda kuba akaanya butereevu n'obukulembeze obw'e Moscow. Kati okusinziira ku ripooti zino zitulaga nti think tank eno nga institute eyetegereza entalo. Kati think tank okuva eyo munnange mu institute eyo bagamba nti Russia ekyatagetinga okubeera nti nno eggwanga erya Ukraine ligibeera mu mikono gyalyo ttaano newankubadde nga wabaayo gavumenti eriyo sides eyo naye bo munnange be babeera balina okubeera nga be banyiga remote sides eri. Kakati munnange kiba kitegeeza nti bano beetegefu nnyo okulaba nti Zelensky avaako. Kakati munnange tewaliwo indication yonna oba kabonero konna kalaga nti Russia erina pulaani okubeera ng'ekomekereza olutalo newankubadde nga munnange ate enteesaganya z'emirembe zirindiriddwa okubeera nga zigenda mu maaso kubanga era ne bwe twogerera kati bakyanyugunya ebizuka mu ggwanga erya Ukraine. Kakati munnange okusinziira ku intelligence okuva mu ggwanga erya Ukraine bagamba nti Zelensky yagambye nti okwawukanako oba olyawo n'enteesaganya naye nga amagye gakyagendera ddala mu maaso okubeera nti gakubagana era ne Ukraine nayo amagye gaayo gye gali nnyo ku front line. Kati Ukraine erabika nti oba olyawo neetegefu okuwaayo ku territories ezimu naye nga munnange newankubadde nga mu peace agreement eno ebyo kisuubirwa okuba nti no Russia kyeyagala naye nga yo munnange Ukraine eyagala still era mu ndagaano ebeekolebwa nti basigale nga bakyagiwa emmundu ne security eyaddala nti emmundu baziwabe nga bazitwala ziva mu mawanga gali nga bwe zibadde zikola bwe badde bakikola era Ukraine nga bakyagiwa bulungi nnyo ate n'ekirala mu byonna era nga Russia kyetayagalirako ddala Ukraine okubeera nti nno efuuka erimu ku mawanga aga NATO kati ate kekakwakulizo oba olyawo Zelensky kaataddewo ayagala basigale nga bakyabawa ebyokulwanyisa n'ekirala balina okubeera nga bakkiriza Ukraine yegatte ku NATO ekintu bannange oba olyawo ate kyetulinza okulaba ba Putin anaakikkiriza kubanga ekyo muganda wange kuva dda bibimu ku ebyo byavaako obuzibu ne mu kutandikira ddala olutalo. Kakati munnange ebyo nga bikyali awo tugendeko mu ggwanga oba olyawo erya Iran bano munnange tebalina kisa yadde
kwabo bo be basuubira okuba nti nno be babalyamu olukwe nga bwe batyo batwala intelligence bakola kwegamba report intelligence reports nga bazikwasa eggwanga erya Israel okubeera nga libakolako obulumbaganyi. Kati bano munnange bo bateeka ku kalabba era ba nuclear scientists bangi nnyo bwe batadde ku kalabba. Waliwo ennaku ezo gwe baateekako bayita Rosber Vadi. Ono munnange kigambibwa okuba nti yakwata intelligence report n'agiwa eggwanga erya Isirayiri ekyavaako okutta omu ku ba nuclear chiefs. Kakati munnange nti Iran bwetyo mu kwakyuzinga scientist ono okubeera nti yapasinga sensitive information eri eggwanga erya Isirayiri ng'aliwa aba Mossad wakati munnange mu bunkenke nga Isirayiri kaseera ako ekyalumba ekyakuba mu nnaku ezo 12 nga ekuba mu ggwanga erya Iran. Kakati munnange kino kitegeeza nti omwami ono Rosber Vadi essaawa eno zembuyaga ezikuuta kubanga munnange ono kigambibwa okuba nti newankubadde nga yakolanga nuclear expert ku Atomic Energy Organization eya Iran, kati mu capacity ye nga amaze okubeera nti information yonna aginako access. Kale bw'atyo mu kuwaayo ebyama ebyo eri bwekityo kyatutebulamu bwe era nga olwokusatu luli oluyise emabega bwe batyo munnange bamuteeka ku kalabba ne bamutuga oluvannyuma lw'okubeera nti yakonfesinga. Kugamba kigambibwa okuba nti teyakonfesinga naye bakizuula mu kkooti nti baagumusigisa nti yali bw'atyo yapasinga classified information eri intelligence ya Isirayiri. Kakati okusinziira ku kkooti enkulu wali mu ggwanga erya Iran, bano munnange bo bate bakakasa nti ono abadde agent ow'amaanyi ennyo era nti yasisinkana aba Mossad mu Vienna ate nga abadde akwatagana nabo ku mutimbagano. Kati kigambibwa okuba nti mirundi 5 mirambirira bakizuula nti yali bw'atyo aba Mossad abasisinkana mu kibuga Vienna emirundi 5 mirambirira. Kaakati munnange waliwo intelligence bwetyo eyaliikinze era nga eno bwetyo n'ebeera nga yavaako yaliikinga si yaliikinze wabula yaliikinga bwetyo yagamba yafulumizibwa mu ngeri y'okusomola. Kati abaana ba nuclear scientists bangi mu ggwanga erya Iran bwe batyo munnange ne battibwa mu nnumbagana Isirayiri ze yakolanga mu nnaku ezo 12 era nga beewaana kubanga baali bamanyi olwedde wa ew'okukuba era nga baagala okutta abakolera nuclear bakagezi munnyo mu ggwanga erya Iran n'okwonoona oba oliawo gye basuubira okuba gye bakolera ebyo bwe bagamba nti bye bakyetaaga ebya nuclear. Kakati omusajja ono bagamba nti yaliikinga information ekwatagana ku nuclear scientist omu ono ne bamu assassinatinga aba Isirayiri mu nnumba zaabwe ezo. Kakati era munnange kigambibwa okuba nti bw'atyo nga bamaze kwera nga musalira emisango omugumu kamuvi mu kkooti eya Iran ne basalawo nti Vadi alina kubeera nga attibwa kubanga ono bagamba nti yali bamuwa omulimu mu bifo eby'enkizo ennyo era ebiri sensitive ennyo, sensitive organization ekwasaganya ebya nuclear n'amagezi ag'ekikugu. Kati ate ye n'akwata ebyama n'abiwaayo ndowooza bamuwa akasente. Kale abadde mu kkomera erya Iran eriyitibwa Evin Prison okuva lwe yakwatibwa February 2024 okusinziira ku local NGO Iran Human Rights. Kakati munnange akagugumuko kano akaaliwo mu June bwe kati munnange kaleetawo obunkenke era nga kigambibwa okuba nti
ennumba Israel ze yakola ku Iran strikes kwegambo kasuka ebizuka byali mu 9 n'okusoba. Byali mu 9 n'okusoba. Abantu bangi baafa era basiniya Islamic Revolutionary Guard Corps officials bangi baafa, bakomanda baafa era ne bascientists bangi battibwa n'abantu abalala ne battibwa. Kale okusinziira ku report eziva side zeeyo nga tebayinza kubeera nga oba oli abafunye gwe balumiriza oba gwe basuubira okuba nti yabalyamu olwo okubeera nti bamusonyiwa. Kale Iran era still bano beetaaga, balina abantu be beetaaga era waliwo ne gwe basse omulala weeks nga ndowooza kati 2 n'ekitundu emabega nga kigambibwa okuba nti ono bamusanga n'ebikozesebwa mu kutta assassination equipment nti bamusanga nabyo era nti kigambibwa okuba nti ono nga naye bw'atyo akolera Israel. Kale bwe batyo munnange nga tebayinza kumuleka naye omugwa ne gukola ki ne gumweyimirira kutuga. Kakati Ministry eya Intelligence mu ggwanga era Iran bo bano bagamba nti bakoze olutalo era baguddewo olutalo ku bambega ababegera amawanga g'ebweru nga babegera kati ng'aba Mossad, aba CIA n'aba MI6 CM16 oba MI6 kati human rights organizations bwe zityo munnange zimaze okubeera nga nazo ate zeemulugunya ku side endala era nga bagamba nti bano tebabawa ddembe kwewozaako oba kukola ki wabula munnange babasingisa misango era nga ekibonerezo kyakalabba kubanga bagamba nti Iran mu nsi yonna ekwata kifo kyakubiri mu kutta naddala abantu aba basingisiddwa emisango egyekuusa ku katugeze ku by'obufuzi ero yeddiira China okusinziira ku Amnesty International ne rights group endala. Kakati kigambibwa okuba nti era still ku Lwokusatu oluyise waliwo omusajja omu naye bw'atyo yattiddwa yateekeddwa kalabba era nga bagamba nti abadde member wa Islamic State Group. Kakati era nti ono yali apulaninga kukola obulumbaganyi oba obutemu obutujju mu ggwanga erya Iran. Kakati ekyo kiri awo naye waliwo kill list. Eno kill list eyaliikinga okuva mu ggwanga erya Bungereza. Kakati munnange era still Iran ejagala era yamaze dda okubeera nga bwetyo ekwasaganya obukulembeze bw'Abataliban wali mu Afghanistan okubeera nga bayambako okubawa list eno eyaba MI6 spies wamu n'Abangereza okuva mu British Special Forces. Kakati munnange eno nti yaliikinga accidentally era bano bagyetaagako bubi nnyo. Bamaze dde okubeera nga bakwasaganya bannaabwe Abataliban mu gavumenti eri mu Afghanistan nga baagala kill list eno era nga munnange ebyo birya eyo bo bagamba tebagenda kubeera nga bazibira omuntu n'omu ku liiso kasita obeera nga bakuzuddemu ogw'okubalyamu olukwe ng'okolera oli agenti w'aba foreigner oba ba foreign spies. Kale kitegeeza nti oba togenda kusimattuka kibonerezo kyakufa era kaba kalabba kennyini. Tusingane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atulaga nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.